okuva bannaffe bano aba reality be bagenda okuba nga bakutuusaako Analuyange Farida firimu era nga twolekedde Kinnauganda. Namubiru Sumaya tumusubwa, Namubiru Sumaya mpozi ne Busuwa Jonathan ku lutimbe tumusubwa. Munnaffe ono amanyiddwa nga Analuyange Farida naye ku lutimbe kwali era nga ne Kasirye Kabedwa John Bosco naye ku lutimbe tugenda maaso netandika saba kunyumirize Namugarita Bisirika oba Basirika toyina musubwa tugenda maaso etandika butandisi bonna bonna benkusomedde era benkutegezezzaako bayingidde omusinema manyiddwa nga ejjiini ly'emwananjiri lyetandika ejjiini er'emwananjiri kale ejjiini kika kyeryo Namugarita Basirika ye nannyini lugero tutandika Mulamu Teddy mu Kikoko yakolanga location manager tutandika butandise netandise Kinnauganda mpola mpola tugana samisi kaka nawo wanisaba alesaba katandika n'abakulu babano balina gwe basazeeko sanza agenda maaso n'okwoza ebintu yataliwo kati bamubuuza jjajja aluwa ko ye jjajja ataliiwo sawa 10 ayinza kudda ku ssaawa nga 10 awo ate kano katabani kamini kakwano katoko kamisi nedda oyo mutabani wange namusangawo waneeno asobola naye kubeera mutabani wange kati kumbe gwe bamubuuza mbu muganda we yali mutabani we omukyalo ono waali mufumbo bano bo bazze balaba myaka gyabwe efirimu etandika kumba omukyala agamba wano waali mufumbo kati kano kamisi bano ke babadde babuuza kaana kawaka era kaba katabani ka mukyala naye akasangawo ne maama wammwe kubanga era emyaka gyemulimu kati agamba nti era bw'atyo mu kiti mwagwa baba alina kuba maama waabwe kubanga bano bazanya n'amiisi ate amiisi aba ayita ono maama aya muli naawe jjajja yawasa omukazi atali myaka gye naawe gatulanga ffe wano ffe tulina okukuba egy'ebitooke wano ffe tulina okuba emigo gy'ebitooke wano kati kumwina kakwaya olaba ono tugenda omuteeka ku mwezi gw'amata bali ku mukyala jjajja mbu yawasa omukyala atali myaka gye tulaba ejjiini lya mwanyanjiri etandika butandika ejjiini eryava emwanyanjiri omwami gwenina oli tomusobola mwana byonna tebikola mawulire oli myaka gyaffe wadde oli mukajjajja ate kati kyemanyi jjajja takyamalako jangu eno tukulage emyana obeerawa tugenda maaso netandika mwanje Steven Kabana na YouTube channel ogisanga bannaffe bano ababosiredi be bakutuusaako emmere ng'oli Saudi Arabia basangibwawo mu Dammam era nga kwata 07 kwata 07 578 amin 07 578 276 osobola okubeera nga ofuna emmere bakuderivaringira emmere wonna wooli oba oli mu kiyumba oba oli ku office oli ku accommodation oli mu ggwanga kikaki wonna bakola deliveries ez'emmere ey'ekika kyeka e Uganda bonna byona ebikika byonna beba bosiredi abasangibwawo mu Dammam Saudi Arabia be bakutuusaako mpola mpola nze bampita mu kiibyo notandise nayo kano oluvannyuma ennyo abakulu bali eri nga bagenda maaso n'okweyagaliza omukyala bagambye nti mufumbo tuvayo tudde eno tudda ku mukyala Farida Analuyange superstar ali eno ayita abeeno tuli mu kyalo nyumba bwetu bwefaanana kiki gwatuwoganira banna kiki gende oli otya naye ng'oli mwana mutonnya okubanga olina empisa olira firimu bakujjawo gwatanya mukayisayo obadde ogamba obadde oyagala ki aliwa jjajja aluwa taliiwo obadde oyagala sebe bakuyita gwese bakuyita omukazi ono mukambwe lwaki jjajja bakazi baba n'ensonga zaabwe lwaki baba bakambwe naddala ku bakazi bannaabwe firimu yino namusitula namwetika kumbe jjajja yewasa omwana ow'obuwala omuto ye jjajja Kasirye John Bosco waŋŋamba Siretaano basajja kati lwaki abakazi baliita uyu mulwadde jjajja musawo muganda
yangwa tubyogereko kyovula ambadde mukambwe gyali omukazi abadde mukambwe gyali kubanga bakikanyako Kasirye John Bosco takkiriza bavubuka waka olw'ensonga nti alinawo ekiwala ekito kali n'ekiwala kigamba saagala okole ku bakazi kubanga nange ojja bendako nga baleeta akatebe kumbe ono jjajja era emirimu gye nga bw'ogitegeera jjajja kizibu okuyita omusawo ow'ekizungu nti jjajja ono aba musawo wa kiganda Kasirye John Bosco Kabedwa takyalogaye mwenyini nyini yedogo kakati firimu yino azisiri bulungi jjajja ekyalo kino mpulira kinta kale ekikeezeza omukyalo ono ekitabo ekyalo kyamutama kubanga buli kyasimba bakibba amatooke bagatema fene bamubba jambula bamulya lumonde bamusigma enanasi bazirya aze okuwaaba ewa jjajja jjajja atunulanga bomu bakuwaabire omulala nende bakuwaabira wa Kasirye John Bosco enetandise jjajja onankolera tulina buzibu eddagala lyonna mba ndirina wazira ninawo wano ejjinni lyenabadde n'akajja emwanyanjiri baliyita lukwata olaba otya nga lyerinakola yabadde yakava emwanyanjiri era ayina ejjinni lyeyaleese kakati ono yagamba bamubba kakati ono yali agadde agende maaso n'okulabika nga atangira abamubba efirimu etandise kina Uganda mugave ku Uganda nze nkuleetera mesi waali mumpere ensawo nalongo mperera miisi ensawo agitumiza takyaloga mwenyini lye lyafuuka eddogo omutunulako nowulira ng'ologeddwa ono bamubba enkya n'eggulu gweweesirikire ne batumya ensawo ye jjajja Kasirye John Bosco agambye alina ejjinni lye yaleese okuva emwanyanjiri kyoyagala kyotegeeza kyenjagalira ddala ng'asumulula ensawo bamusanze yakadda okuva emwanyanjiri era ejjinni lino lye yaleese guno gwe guyenda okuba omulimu gwali ogusooka nga jjayo olaba mubabba osanga ensawo wekyo n'ogibba n'omanya nti gwe kobbye ne muntano oyiseewo direct ogenda wa mu muliro najjayo ajjayo ebikola Kasirye John Bosco bw'ajjayo ebikola ajjayo ebikola kikaaki biibino bamusanze yakadda okuva emwanyanjiri era ng'alina ejjini lye yaleese ono gwe babba mu kibanja watuukidde kati nno kino twagala tulabe kyekiddako olaba egudde neeza maaso go kitegeeza ekwagadde kyava agamba olaba yirize yegudde maaso go kirabika ekwagadde kubanga mpya nnyo sinagikozesa naye eno enakwatira ababbi anakolera ku kimu kyoyagala ajja kukolera byonna byonna kyoyagala byonna bamuyita lukwata era singa takusiimye tyandi oba kiraba butakusima yali badde tajja gy'oli naye kakogudde magulu agenda kukolera eddogo latest kati kiringa ng'omuntu wagamba nva Dubai n'akasuubula ono yakava emwanyanjiri mwanyanjiri gye yajje eddogo lino erimu okubibala byolina kwata eddogo lino genda olise wansi w'ekibala ekimu ku bibala byolina ebibbibwa bisimbo gwe simba okwo kakati ababba baddemu babbe gwali munaye tebabatenda bubbi baddemu babbe kibala kyonna ntukire mu nnimiro obudde buno kyoba okola tugenda maaso nene ey'omulembe bagiyita ejjinni eryemwanyanjiri kakati ono omukyala wajjide wabaddewo ejjinni wabaddewo eddogo latest okolerwa ojja kufuna ojja kulaba kyava agamba jjajja ate nsasula nti onaasasula nga bamaze kulabako yalagira mutabani we miisi azeeyo ensawo alina mutabani we miisi jjajja yawasa omukyala si myaka gye nnyo tugenda maaso nene ey'omulembe bayita Kasirye John Bosco etandise munnange mukyala alina olusuku lwe matooke bagatema ffe ne bamulya ebikajjo bamenyanga bye baagala
kakati ebyo byeyakoye wabula wagendedde wajajja asanze waliwo eddogo eriretesti eritanaba nagezesebwako kyonna kyonna lyebamuwa ne balyoka batema ebitooke byange nga balinga bagamba muno najja kukolerera bo kale oba nze nakomanga ku kyakusalira nakulaba ku mpumumpu bwe gatuuka bo batwale kale nange ndireese ate baŋŋamba eribadde likyali ppya alireese bamugamba eribadde likyali ppya kati bamugambye asimbe ku bibala ebimu kubibbibwa ku bibala nga jawali fene egenda mu maaso twatulabewa byebiraga firimu eno yina etandika butandisi gye tulengera bagiyita ejjini lyemwanyanjiri kakati nanyini kuligaba wuuno ye Saalongo Gazire John Bosco Amisi Nsokojje ayina mutabani wa waka bamuyita Misi akuze nno Amisi kadi nga ddamu amuyita yamugamba okuze ye taata wabula nkulaba olina omuzannyo gw'ozannya n'ennyoko ate ng'okuze sikyagala wulira taata yabasa omukazi si myaka gye awaka waliwo omuvubuka akuliridde kati bakkira bano buli bwe bazannya taata afuna akasajja ku mutima ekiretedde taata okuyita Amisi amukakase nkulaba Amisi okuze tuddamu kuzannya na maamawo kifaananira ddala bubi nnyonnyonnyo Amisi okulengera ng'ozannya ne maamawo egenda mu maaso njagala gamba ebigambo bino nina gyendagina yangu sanga ngo kati agamba alinako gy'alaga wabula timwetegefu kuddamu kulaba Amisi ng'azannya ne nnyina wulira firimu ngenda mwami nawoze kati tudda ku mukyala nno kalunsambulira wuuno yawasa si sayizi ye anyendaga naye yamugamba Nalongo ninako gyendaga naye njagala omanyi nti omuzannyo mu mutabani wange njagalamu nkumi nkola yakweraliikirira kwekengera oba oliawo ninga egyozannyamu naye olina engeri gyozannyamu n'Amisi nange nitandika okusinduukirirwa emmeeme kwetokiraba era muzannyanga azannya ne muto munne kumbe gw'oli nyina oli mutabani wo kumbe taata tayagala kyogera nti kati Amisi ayinza okuba ettooke tugenda mu maaso ayinza okubako empumumpu nkola ntya mwami ne kati nkole ntya ne tepo ne muzannya ne tepo mutandika okwekula n'Amisi ate omwana gw'ozaala kati buzanye tepo ne mutabani wo uzanye tepo ne mutabani wo wekweka mu kitooke kiri ekyaggonja ate yafuluma eno mu lumonde kolagana y'omwana webeerayo ne maama naawe kati wesizanye naye bajja gamba lwokuba namusangawo muyisa bubi gendaga saagala nsange amawulire amabi ŋŋenda wabula saagala kudda mpulira n'amawulire amabi nti ate Nalongo wazemu okuzanya ne Misi kijja kumpisa si bulungi era kibadde kirungi nnyo Misi muwe emmere agende akola ebyakola atwale embuzi ku ttale osigale ng'okola oba talina byokola yingira ekisenge weebake saagala kuddamu kulaba Nalongo ng'ozanya ne Misi nze ŋŋenze Saalongo ngende mala okunoga eddagala ly'abasajja bantumye eddagala egenda maaso etandika abanzi bammwenna ono akyainstallinga ejjini ly'emwanyanjiri balituma omulimu ogusooka era mu bufunzo yiyite lukwata buli kimu ekiri mu nnimi y'omukwata mukwata lukwata singa omuntu ayingira muno nga takkiriziddwa mukwate omuntu yenayena anoga kifene nga takkiriziddwa mukwate omuntu yenayena alonze kifakeddo nga takkiriziddwa mukwate alo oduka ki kumbe lukwata tonziruka yamugamba tonziruka lyenze ddembe lyova okusimba yenze lukwata ababbi bonna nze ngenda okukwatira ababbi bonna kati kyova olanjagadde nkweyoleke osooka ondabe oba fene gwe babadde babba
Ngenda kubabo. Bwe baba balina kye babba ngenda kubabowa. Yenna anabalina kyayagala okubba ngenda kumubowa. Owulidde? Ze bampita Lukwata okuva Mwanyanjiri. Bonna bakwate. Gwe amaze okwesimbira ekintu naye mwennyini nakitya nadduka. Ye Farida Naruyange ageeka. Katudda ku Amisi eyakomeddwako okulabika nga taddamu kuzanya ne maama. Naye maama ndowooza omulaba agira nanoonya Amisi. Kati Amisi ali eri kumpi mu kayumba ng'ak'embuzi. Maama ono najja. Maama n'alyoka agira bw'ati tayimirira akinagukira eri ewala. Egenda maaso. Amisi singa oli eno yeka. Kumba Amisi bamukonyeeko. Maama najja. Kumbe tata kye yali yeekengera kyenyi. Maama yongereyo eri. Kiki naawe? Kumbe bano abaana kituufu. Tata yagenze okwekengera nga bituufu. Amisi ono. Gwe nolaika tata tomumanyi. Tata bw'avaawo omuzimu gwe gusigalawo. Naye naawe omuzimu gugenze bwagaye tugenda sulayo busuzi. Dakiika gyani tugende. Tatulabe omuzimu naye gwebase nga bagenda. Kumba omukulu yali tagenze. Yali abasibye ekiwaani. Yali emabega akayumba k'embuzi ng'alaba. Teyalinda kiddako. Amisi mukyala naawe ta uli Amisi yabadde ava e Mwanyanjiri. Amisi yawatunule gamba ntya nagambye ntya jjo maama yampisa entuderi mama toyogera ku nyoko nakugamba nekufalasira nekubuulira wano nenkugamba Amisi vira ddala ku nyoko kugwa Amisi kolemere ku nyoko bwakulumbyewo obadde osobola okudduka yabasibye akawaani nagamba alina gy'alaga kumbe yabaddewo neyekweka manji w'ennyumba. Kakati ntegedde kati addukeddewa nabyagende kati ku nkola eriwo ndabanga amanyi gyagenze mugenda sisinkana. Amisi oli ku nnyoko kakati engeri gy'obadde ku nnyoko Amisi lwaki toviira ewange n'ogenda n'osajja kulira ewuwo? Amisi genda osajja kulira ewuwo nokokuze kankuleke nawe gende bitakulire omanyi bikiruma. Amisi bamugoba awaka. Amisi egenda maaso watulima oli ku nnyoko tokagenda kulabula. Oli ku nnyoko obakira nakulabula olemedde ku nnyoko. Amisi oli ku nnyoko. Nakugamba kiza essaawa yonna n'olemera ku nnyoko. Amisi oli bulala ku nnyoko nkulabye. Kati genda obeerereyo obulala. Abagobye amugobye genda wetakulire nkulabye ngaokuza omumazigo omeze obwebindu nebyo komeze obwebindu n'obuukira n'ennyoko genda obuukira eri awange vaawo. Amisi tokyali mwana wange gwembeera naye awaka. Amisi oli omwana wange agenda okuvanga ewuwo ojje ewange ogobeddwa. Embuzi tezaddamu ono mulogo. Embuzi alina ebbala limu. Mwateeka amajini g'omwo tugenda maaso. Ejjini lye Mwanyanjiri kakati bw'avaayo yalina mikwano gye okulika kwaya kyava ajja ku mabbali eno. Gino gye mikwano gye ejjajja luli eri nga ginoonya Amisi kumbe era ekyali kigireese era muzeeyi Kasirye John Bosco akyayomba kubanga na bano bennyini bamwepikira mukazi we. Yaleeta omukazi si myaka gye. Anga wano tugenda mugamba ki temuva mmwe bakyali bange. Amisi ekyokulya oba okyagala tojja kifuna. Kati emikwano kujjako ng'ekizibu tekinnatuuka. Amisi bw'ajja okutandika okunoonya obuyambi bamugamba babwetaaga ekyokulya ojja kukifuna. Wabula Amisi ku mbeera ya kitaawo tetusobola kusuza. Kitaawo tumumanyi
emmere bwe naakubulanga ey'okulya jangu olye ogende ewammwe tandika okugula ku mutambwe wa taatawo mama waffe genda ate si mugambe giransulakaawo ekyokulejja kujja naye mama waffe mukambwe ate taatawo kumutya muvuddemu tetusobola kubeera naawe Amisi kakati Amisi bwagobebwa yasigala abundabunda ate Kasirye John Bosco bwagamba nti ngambye abeera agambye Kasirye John Bosco yamugoba kati oluvannyuma lwa wiiki 2 Amisi ayiga wasula Amisi ayiga ekyokulya Amisi yatandika okuyiga ekyokulya nga nakyo kyafuuka ekyolufumo Amisi najja n'ayingira mu kibanja kye baateekamu ejjini lya Mwanyanjiri Amisi anoonya okubba kyonna ekinaaba okumpi kubanga Amisi ekyokulya takifuna Amisi ng'ayingira ekibira ng'ajjira ddala ku ffene wali eri we baasimbalira ejjini Amisi ng'alinnya ffene firimu yino mutabani wa John Bosco Mwenyirinyiri mutabani wa jjajja eyaleeta ejjini yasoose okujja okubba ffene firimu egenda mu maaso yekanga omusota niyekanga omusota waggulu mu bbanga negujja kyali wakuba enduulu paka wansi Amisi neyenyola mugulu Amisi ate ejjini teriteesa kalatudde eri omukyala efirimu enegenda maaso ekyali ku ntandikwa bagiyita ejjini ly'e Mwanyanjiri mu kibi nga bulijjo nze nkutuusaako mukyala aba ali wano ye yatega emaali ye n'avaayo ejjini ne lijja lyamukanga kyava omugamba nina gwemboye ejjini litandise omulimu gwalyo nja kumalira ensonga zonna nagamba ensonga yo nja gimala ekyanziza Mwanyanjiri nina gwemboye nina gwenina nze lukwata okuva Mwanyanjiri gye tugende nkulage tugenda maaso ani gwe lyaboye ejjini lino Musambwa tegisonyiwa onzise wewe onzise lukwata tomumanyi gwe omwana obadde tomulaba nti yewa gwe tolaba nti oyo mwana wammwe lino ejjini balwadde bakalireeta lyabadde telinaba nakumanyirira abantu bawaka Omusambwa ate emisambwa tegitta gonno gwali musanyufu gukoze omulimu gwagwo gwali musanyufu gwakoze omulimu gwagwo yadduka ekikome naluyange Faliida yajja kuba omulanga paka wa Ssaalongo ejjini litandikidde ku mwana wa Ssaalongo omu bw'ati gwalina yamukowoola amutegeeze mitawana nga bwe gyagudde dda ate mutabwana kyobugudde bwanatu kiki jatugende onanzijamu emisinde gyekikadde bwanatu egenda maaso Mwanje Stephen Kalana na YouTube channel wogisanga naye olaba omusajja oyo namugamba nti ayenda nawaka kati ye namugamba ayenda omukazi wuyo amutute kati bubi nnyo paka mu nnimiro nange kaŋŋende kumbe gyamutwalidde ninga ekintu ekikunguza kyeki gyabuuza ekimukunguza kyekyaki ogenda otuuka nkwata mugambye nagamba wamugamba kutta
ulira firimu yatabuka yaleese omusambwa mu pyateke yakabanga alajana alanya ani akinkoze ono emisambu ategisonyiwa alinomu omanye ekintu ekimu kyekituleetera okubeera ng'ofuna ekirala ate ensobi emu ekuleetera okuleera ng'okola ensobi eyokubiri. Njagala tugende maaso lwaki ekyo nkyogedde. Amisi yamugoba awaka. Amisi kati ze mbuyaga ezikaze engoye ejjini lya mwanyanjiri tugenda maaso nayo. Yakaaba nno kubanga musajja akuze omwana alina omu egenda maaso firimu eno alina omu bw'ati kale talina omu abadde alina omu bw'ati negobera ki mwana wange yatandika okupanga akaba nagobera ki mwana wange enkaaba yamuggwako semanya mwana wange ensobi emu ekuleetera okukola ensobi eyokubiri. Senga teyagoba mwana waka bino sibyali badde omwana yabadde alajana n'ekyokulya ekyamuleetedde n'okuyingira mu bibanja by'abandi ate mu bibanja gye baatega bomu n'ekuba ye. Njagala tulabe ekintu ekimu kikuleetera okubeera nga ofuna ekirala. Kyavaayi mukasaabalogo ono n'agamba wuwu omukyala tojja munenya si yatuze omusambu ogutuze gubadde gugwo kati yajja eka lalo n'obusungu lalo alo wagenze walabuka nebikazi byo kakati ate kiki nyinza okukawa oluyi ogezi n'abakazi bano oserengeta nabo onjageza ki musajja gwe ddala abakazi sirika bulira ogalekera kunkuba ate obukazi bwe buto buba bufugafuga abasajja kumbajidde maziga omusajja kiki mwekaza musajja weekaza ova mubwezi bwo kati ate weekaza kankubuli amisa kyava mugamba si kwekaza amisa afudde amisa afudde atega pomuse era gwe omuse muse ntya omwana gwe yamusa olabika omuse saalongo oli mutemu saalongo erina ekikutabwana nze yamugoba era omukyala yamubuuza kimu nze namugoba kitegeeza okugoba amisi kyekisa amisi nali kubonyabonya ate musango siko yamugoba wanere kyalika ebijini byo byamutuze ebijini byo bye byamutuze sikukuba ejjini lyenjagala eddala kalabe jangu wano mangu kyokka ate nga kyekayogera kyekituufu majini ge gatuza amisi wabula mu butanwa osabula baligo zikomyawa nziramu nenkulanga osabula obubaliga n'obuzza yakaba yeetooloola genda todda ekyampasisa bitali myaka gyange senga naleeta omukazi myaka gyange ate amisi nalibadde mugobera ki kakati ono ensobi zonna alina okubeera nga yekansolinga zaali ziyimiridde ku ye. Tugenda maaso oba kyekyambagula naye oli setaani yakaaba nagamba byonna byonna simanyi kyambagula kubanga ekyandeesa omukazi atali myaka gyange kyo kyali kyeki. Mbuzi zo ziri wano zinakabege obuzibu bwazo nga tezafunye muddo ogwo naye guba zafunye omuddo ate zaagala kikupa mazzi pama kufuka zifuka kulya zirira kwebaka zebakirawo kati buzibu ki eyo nga tuvuddeyo etudda ku kyalo zireeta abaana
abaana ku kyalo tebatambula bavuumuka buvuumuusi abalala beevunyula igenda maaso firimu eno etandise olwo bannakibuga nnyo kyava gamba kino ekikazi nga kigazi nnyo tunaayitawo baze negiya evuma abantu nyabwe gye bali anaawe okibuuza ati kino kigaziridde mu kkubo tobuuza naawe obuuza nofuka asiyatananyabo mmwe mubeerawo mmwe abali bati ab'obwereere mubeerawa talina mpisa mwakulirawo muli baawa simanyi buno bulongo ku kyalo kuno tubeera waka enda zizaala amabeere ne gayonsa amabeere gayonsa oluvannyuma lw'enda okuzaala emitwe gyabwe ddebe era ne bazadde bammwe gye muva kiraga bulazi nti emitwe gyabwe eddebe omwana ava atya waka bw'atyo obwerere bw'atyo laba kano obugulu kwalinganga mumagundi obukuba nankasa wawulidda ku embayire omanye embayire z'abasoga bugulu bukulinganga bukuba mbayire nze sitadde njaga nawe obibuuzaani ebyo bannakibuga bazze ku kyalo mubeera wammwe tubeera waka zisekise ziizino nyambadde nawe bagaye ndi bwere eyo takyulu singa mbudimadi nyambulidde ddali buyiwe gwe munange nenyambadde nenamwe balongo naaba mufaanagana kaakati njagala ebisiraani by'abalongo bibawerekere baanammwe abakolimidde oyo bayinza bakola ki yenna atambula agazi walinga nga turakita oyo n'omukazi akolimya abakazi b'ekyalo baba bakolima akolimira kikufe kuliko mutabani we kumambaavu evvubuka ebbugumu ly'abavubuka tugenda maaso nga bayingirawo bazze ku kyalo kino bazze ewa bakakwaya babano era bakakwaya baaliyo tugenda maaso firimu eno ekutuusibwako bosiredi bannaffe ku kyokuleeta emmere ng'amatooke akalo mpozi n'ebirala byonna nga byonna biwaleka awaka oyagala kulyako ku mugoyo oyagala kulya ku vakeddo obuti oyagala kulyako ku mugunu ebinyebwa byewaka oyagala kulya ku bintu byonna ngamba gwe munnaffe ali Saudi Arabia ali ekata Dubai ali ku kyeyo bano nno bakusembereza okubeera nga emmere gye waleka awaka ekutambulira bulungi n'ekutuukako kandi bagenda maaso n'okuleka nga batuusa delivery bakubireko ku ssimu eno plus 966 538 758 oba 078 570 basangibwa awo enyinyini eddamamu basangibwa Dammam awo enyini Saudi Arabia kakati omugave mukibi nkuzikiridde gwe munnaffe alaba sinema eno ssaawa zino kwata essimu ssaawa zino okole oda babaire nga bakuleetera akaderivari ako mu bwangu obw'ekitalo essaawa yona wobakubidde misana nakiro bakola 24 hours buli mmere yonna ey'ekika eky'Uganda bagirina basangibwa awo mu Dammam essaawa yonna beekooneko tugenda maaso nene y'omulembe bagiyita ejjini ery'emwanyanjiri eno singa tekwali kusiiwuuka kwa kyalo nze singa si kyava eno kyogamba tufaanana bubi kakati ono agamba buli kimu kyali kitambula bulungi nnyo okujjako okusiiwuka kw'ekyalo kye yali tayagalayo kyalo kino baana bano gye baali babeerayo keno kati mu holiday bazze nga firimu bwenaagenda maaso era yino gye tulengera egenda maaso bampita omugave mukibi Uganda tetwagala mata gammwe ate lwaki twagala tuzze kulambula ku nnimiro okulya ku bibalo kitege wulira firimu bazze kulambula ku kyalo balye ku bibala bino bimatugunda jambula vakedo fene wonna awali ebikajjo katono ng'agamba nti kuno kuliko obuzibu kuliko ekibanja kye batayingiramu
kirabika naye tetumanyi ffe tetutya ddenja. we wansi sijogamba mu kigundi mu kibanja kiri ekyali mu ffene. Mujjukire nti waliwo ekibanda kye twagendanga ne tubbangamu ffene naye nannyini kyo yafa era waliwo omukyala eyakigula gwe bayita musenze mujja. Kati bino bye twabbangayo edda byavaawo kubanga ono muzibu. Omanyi bbanga teriise nnyo ddene. Ebbanga teriise nnyo ddene yakatta mukwano gwaffe yafiira mu kibanja ekyo. Ekyo ekibanja tekikyayingirikikamu wadde okunogamu akaddo. Ne tumugamba ngawakana nga mmwe. Amisi yajja wano ne tumugamba nawakana nga mmwe. Kakati Kakwaya agamba ekyo ekibanja twakibbangamu nga tukyali buto. Era ekyo ekibanja kikyali kya muzeeyi Ngulyoli Namwandu. Kati Namwandu bwe yafa ekibanja ne bakitunda era kati yakigula yakirongoosa naye yakiteekamu sabbaawa, mulimu sabbaawa. Evubuka totunyumiza tugende twazze erya ffene sabbaawa tuzze kubba ffe tuzze kulya ffene nga leero kyaggwe tugenda maaso. Eno nga waseerera golooza eno waliyo emirembe naye nanasobolayo ono. Abaana b'ekyalo bwe baba bakulira mu kyalo baba bamanyiire okubba ffene n'okubirya. Kati babadde bali mu kibuga kye batandikirako kwagala kusooka kuddamu kulya ffene n'ebintuntu baabanu nga basalawo n'ebbugumu lyabwe ery'ekivubuka bakkirira egenda maaso firimu eno. Kati Kakwaya agamba nze sibawerekera nkoma wano. Ne Kakwaya mwana kawambaamu nnyo Kakwaya jjukira twalanga ebintu byawandi Kakwaya kakati Kakwaya weranga atali boosi mwana kakati Kakwaya tugere. Omuyaya akupokera ekigambo nawe n'owulira ng'opokeddwa era n'ogenda nga beeyokya. Anti you know me sita danger golabira we naye nakanga muŋambe akanga muntu eriyo omuntu nga bamuteeka mu kibanja kale bw'aba mukuumi w'akasaale omanya nti bw'anaabeera eri ku mabbali munabba eno naye ekintu ekikuuma ekibanja kino bano bakimanyi. Kakwaya ng'agamba nkomye wano ekyatta Amisi nkimanyi. Amisi yafa kuyingira kibanja kino sikyagenda maaso. Kati oyagala nfe mami ogenda. Naye kati Kakwaya gweyagala nze nfenga kati mami ogenda mugamba otya tugende naawe ddala tugende naawe. Kakwaya basikawa mpaka egenda mu maaso nga batuuka ku ffene mwennyini muve mulongo linnya ate mwana mpula n'akawowo akawunya kulabika kuliko enjabwe mulongo ng'alinnya mulongo ng'alinnya move Uganda ni muve kina Uganda. Kati ono ng'agamba bwe tujjayo ffene n'alemerako muti ng'alemerako kina wabayaaye ebyefe abayaaye tebitukolako enjabwe kweri nga bagikubako. Kakwaya ng'ajja abadde agenze ng'akomawo kuba ebisaanyi nga baanula ffene w'abandi enjabwe ng'aginoga ogikanyuga wansi yabagambye okunzugusa gikanyuga wansi tebabalabudde nti nze bampita lukwata ffena olwagwa wansi nafuukiramu wulira firimu bano obwedda amaanyi agabaleeta gabawedde dda kati etandise baba enjabwe kutwala 10 enjabwe olabyeko enjabwe nja kutwala 10 buliva ku ebyo naye nga ffene yakutwala ffene nakutwala 10 n'otandika ogwa kava bwoti naye ng'ogwa ffene ffene najja ffene nayo gwe egenda maaso etandise enjawu
erese obuzibu enjawu lukwata naye nawe lukatonka Sawa goli eno nze ndyeringiriba kikyate waliwo obuze nga bumpanula akuze kyetegeera dda otyo webale nafunye n'abapakasi abagenda eri yagamba nti bwe bangi nga bogambye nti bangi naye nfunye n'abapakasi nga baŋambye okulima ekibanja kyo baagala miliyoni namba ekyo kyenyini kyeŋŋamba njagala obabo kati njagala obabowe bonna ate olwamala okulima ekyo balime ekibanja kyonna ate bwe bamala okulima oba te ekyokola okimanyi gwe nkolera byinja kinauganda ejjini lye mwanyanjiri gisaleko giyite mwanyanjiri kyekyo babakute gye bali enjawu ebanywezesa kale tudda mu nnimiro ekikumi kiri eno gwe ekyabaleese kyakubaggwa enjawu ekuba ekigwo muvi kakwaya enjawu efuuse enjawu fene afuuse fene ifenesi afuuse fenesi wawe gwe kale gwe tandika butandisi yabagamba batandikabuta gwe tafumuka ayulika buyulisi atayiza gwe ono yekwese nnyo kali kafene kagoba kanjira nekwekako wano yekwese n'engatto zino zijja kunnemesa nazijjamu livansi omuntu alimu livansi ekirungi nyabo golowooza okola gwe enjawu efuuse enjawu fenensi afuuse fenensi mwanyanjiri ejjini lyatandikidde ku oyo omwana we yalireeta okuva emwanyanjiri nga mwe mujja musaabuukaano nene tugenda mu maaso ekikumi kiri munda muno ono ye yalinyidde ddala n'awanula oyo agenda okusanga n'ebintu bya namazzi engatto akasawo ye namazzi kyaleka baatutte dda ayiwewe namukwaya bamulidde maama kati oba okyakabira omulye nga gwokyali mulamu nga gwokyali mulamu ani alina namazzi wawa maana jabo nvaako gwe adduka mune banange yenze omanyi okudduka muno ebbugumu ly'ekivubuka fene gundi gwe wanula fene nga mugenda mulya naye fene nakufuukira obuzibu ngodduka muduke bwoti akakati ono yagambye tali bwerere ate firimu eno ngena agenda maaso kati yadduka n'akoowa kasooka alyemu ku bbana wano yekwekemuko kafene kabere nga kayiribya bali egenda maaso move tugenda maaso neneyo mulembe bagiyita mwanyanjiri ejjini lya mwanyanjiri mukibi nga bulijjo mwanye Steven Kabana na YouTube kwogisanga era nga tugenda maaso mpolampola kina Uganda era nga essaawa yona tugenda maaso tugenda baleeterako obutundutundu akawo kina Uganda wano wenyini ku YouTube channel wooli tovaawo ekutuusibwako bannaffe aba Boss Lady ku kyokuleetera emmere ey'ekiganda eyo yona yona gy'oli e Saudi Arabia basangibwa mu Dammam
bakubire ku 078 nsima tukae kintu kino yali asaba Katonda namugamba teweemenya tugenda maaso kati Kakwaya yabadde aganye okujja mu bintu bino bano ne bamusikasika Kakwaya oba twekwekeko gudi babbanga ebintu mu kyalo mu kibira kino oba kale mu kibanja kino naye kakati ekibanja kino nannyini kyo yafa ne bakiguza musenze mujja odduka 10 kyoddusa kiri maaso ovanga ku kyobadde odduka nga kiri mabega n'okoowa nga ate kiri maaso gye kitayiriza kyekino 10 engala 10 mufene gwe ago muve kati no bino bakyadduka kiwala vima anditulese baba wadde ekibonerezo kyakulima kibanja kino kyonna kuno kukyali kudduka kiwala zima firimu egenda maaso fene yiyo naali wano agenda okuzza amaaso lino gini balijja mwanyanjiri baliyita lukwata kwata we kati litandise okujjayoko okubikola owedda libafubutula bufubutuzi kakano litandise okujjayoko okubikola tandise okujjayoko ku kibooko ngera wamanyi kifaluze ejjembe litandise okujjayoko kubikola litandise okujjayoko ku kifwalu kizibu ejjembe obutaba na kifwalu egenda maaso lijjayo ku kifwalu kati bakubona naawunga bakubona yadduka 10 kati agenda okulengera newaliwo engeri y'omuyembe kasooka amala okulya ku bbana waggulu eyo naguwalampa uli yawalampa asobole okubeera nga ataasibwa ku muyembe waggulu oba jini teririnya muti simanyi nakumanya musambwa gukoma wansi neyesereka waggulu eri ekiyinza okuyambako kwanaakuwanula 10 kakati akakuddu ke bafunye okudduka bawulira bakooye kati naye anoonya kava bwafuna bulungi wasobola okuliira kava naye wano bajja kuba bandaba nze kukweka omutwe ng'ate akabina kali bweru netaaga nfune kava nga nze nanzigweramu basi anoonya kava wagenda okulya kava mulimu okugwa kava naye ng'ate ogudde kanvaali kati yo gyabadde agudde badde kanvaali anoonya wagwa kava kanvaali yeno gyogwa ng'ebitundu ebirala bisigadde ku ngulu kati eyo teba nnungi kanvaali yeetaaga agwe kava nga kava yennyini alo wano mukimwanyi wano tewajyeewo kava wano tewakola wano wenyini wajja kola mpolampola tesakala bandabe nasikayoko ne ku bumwanya awo bumubikke gwe kyangu naawe ndi wano kyangu ndi wano zuuno mpolampola akakudyo kakugwa kava ganya okuleeta mu bintu byammwe biki bino byemukoze kati tetukaaba sala yakwejjusa akakudyo kakugwa kava afuluma agenda waka kati wano gwagamba kugwa kava te nga njagala kudda waka kati kugwa kava tuba tuwonye sirikako kakati noonyawo ogwa kava tugendetandikira gwe kitegeza ne kava tezikola babali gwe
ono wakava ye kyamukoledde naye yongerayo kizibu kusumagirirayo aba akyali mukava obadde omanyi olinya ennyo yalinnya n'avaako waakoma kati we yakoma gw'omusambwa gwajja eri waggulu ku muti ku mutwe gwe waggulu mu butabi obusembayo n'addamu n'ayana kakati kakwayo duka nnyo nagamba gutandisa okozesaako negumuteekako omuguwa gutandisa omusika bwe guze emabega kakwaya bamuleeta enkola yeno gye baleeta kakwaya bamuleeta muli faasi kakwaya bamuleeta bamusikira ku lujegere kakwaya ne batuusa kakwaya mujja mutabaala musalimbira mu malimiro g'abandi omuli abantu abakuuma fenne gumadde mutwala mulowooza yadde tamwagala siruwala yandeeta kuuma namugambye kava yejo okukola yekwese mu kiyuuni kati eno sina kanvaali eno kampaali musana naye awulira ebbugumu ate nempewo emuyiseemu nekijja kifene enjawu alo kati wekwakere ddala nebamuyingiza mu ndondoma bamuyingiza wansi mu ndondolima ogira obeera eyo mpaka kwe muvi ebbugumu ly'ekivubuka dduka ekintu nga tokiraba onadduka ekintu kyatalaba naye ng'atalimba fenesa agiraba muve egenda maaso katono ye bamukubya amasanyalaze temunaba kati buli omu alina wamuteeka abaddusiza bakooye buli omu alina wamuteeka egenda maaso bagiyita mwanyanjiri ejjini lye mwanyanjiri mukibi nga bulijjo mwanje Stephen Kabana na YouTube channel kwojesanga ekutusibwako boss red wali eri mu Damam bano baleeta emmere ye Uganda nga bagireete Saudi Arabia kata Dubai na walala bakubireko olwaleero bagende maaso n'okuleka nga bakutusaako emmere mu delivery yo naye nagye weetaaga omulowooza kyemukoze kyamaanyi nnyo bakubire ku 078 570 bakutuseeko emmere esimu yeeka tugenda maaso mwabaddako ekyaleese abaana bano kibawedde ekyabaleese kibawedde abantu bagenda maaso ne bakinga ennimiro zaabwe ne mubiyita ebyamannyo wenyu ono yakinga na jjini lye mwanyanjiri baliyita lukwata lyabakwata kyokka bakyaliwo tetumanyi kiddako twalabe kyekiddako ku firimu eno kina Uganda era nga tugenda maaso bampita mu kibi era nga tweyongerayo munange laba fene manyi okudduka fene bakira fene tulya muli naye fene ono emuka yegwe n'abawanuzi wa kuno gwe omuwanuzi wa kuno bakira tewawanula bakitwala kati kyewawanudde bakitute mujja musalimba ebbugu lyabavubuka nalyo kakuba fene empiza fene ate yitawo togwa gundi togwa omusambwa guno gwatandika okukyusaamu ebikola gutandisa oleeta ebyobukambwe gwatandika okuleeta ebikolwa ebyobukambwe ono si ye nalugooti mpozi bulijjo omugamba mbu obumpi bunyuma kwekweka n'obuwanvu kale bunyume mu kudduka ono muwanvu naye kwa okudduka kumuyambye egenda mu maaso enjawu wanula fene ng'ogibanudde kugirya naye
kale nno kyeyakola yasobola okudduka n'afuluma ekibanja. Yafuluma ekibanja kati yadduka Kiwalazima nga gyanoonya obuyambi. Daba bwaggukira mu maka ag'omusawo Omuganda yaleeta omuzimu guli ajja ayita abeeno. Ebbugumu lyabaweddeko naye mukudduka ng'anoonya obuyambi Kiwalazima yaggukira mu maka ga Ssaalongo John Bosco Kasirye. Ngali muno Naalongo osaatuukiramu mpola mpola. Kumbe gano amaka tebagasaatuukira mulaba ayita abeeno. Gwe nyabo alo Basonyiwe mukwano. oli yawunzewunze dda. Amaka ga John Bosco tebalingiririzaamu tebagabba. Yamubuuza ovaawa era bakira oddawa. Byamuweddeko dda. Bannange ffena abasse bonna mikwano gyange. Ffena abasse. Naalongo maka muno najja. Olaba Ssaalongo kyetwagamba. Otandise oleetaano obuwala Ssaalongo olaba. Ono mulwadde wange nkyali mu kumulagirira. Mulwadde wange. mulwadde Bakola endagaano. Naye kakati lino essabo linaakola litya? Bwe wajjawo omuwala omukyala takyagala Kasirye John Bosco ajja mukwana. Bwe wajjawo omulwadde omusajja ate ne Kasirye John Bosco takyagala ajja kwana mukazi we. Kakati gana amaka oba essabo lye banajjawo simanyi. kale kasokawone Kyava mugamba nti naye nedda asobola kuleka mulwadde wange kasooka awone alyoka agobebwe kubanga wano bujjanjabiro nezireta ekigwa gwe naye va ku mukazi Ssaalongo mwali mulowooza mudduka nnyo genda eno lukwata amukimyeyo ndira mu nnimiro etali yamu kati goloza nodduse ne munzuukusa manzuukusa wenali ne mumpanulayo yamugamba ssebo lukwata ono mulwadde wange akususe azze wano mujjanjabe ddayo okola omulimu gye bakutwala ono muleke gano maka gange lukwata nze mukamaawo odduka ogende okoze makula kubanga kyekyakutwaza naye bwadduseeyo wanaze okufuna obuyambi ogire omuleke ono ye yawunze byesambwa tebaliddukako neyazze okunoonya obuyambi Kiwalazima lizze limukimeyo mwakola mutyo kale kyolina okukola teri kyakola oyagenda Wanalugo eka yayina okumaliriza ensonga zino. Yamugamba nze zono sina kyenyinza taasa genda ewa Nalugo gwe mwayingirira mu kibanja yekka yagenda okumaliriza ensonga zino. Namulagirira Nalugo kati laba firimu kakati litandise okukyusaamu likyusizaamu kati kumanya lukwata yani kati ke kaseera bamanye lukwata yani ke kaseera obwedda libaddusa obuddusa tudde wa Nalugo. Omanyi nga Nalugo ono ye mukazi gwe baavuma n'ebbugumu lyabwe ery'ekivubuka nga bayingira kuno. Ekyo obadde okimanyi era bakira okijjukira bulungi. Ayingiddewo era atandika okubayita abaayo. Yali ali mu bubuzi bwe. Nyaabo si yemu abanvuma. Abaana bano baamuvuma ajjukira bulungi kwaliko n'abalongo. waliko kuba gwe wali obwerere n'ebikulira n'obusambi. Kambuuze kati oyagala ki oba wanvuma wati wanvuma sagala kumanya oyagala ki kaka walagga okuva nabasanga ne munvuma ovuma omuntu nga yagenda okujja mu kizibu sekuvumangako nsonyiwa naffe nenga ngoba
Nembagamba omwana omuwala aba n'empisa musa nabasanga ne bagamba omwana omuwala aba n'empisa mbimama sikuvumanga naye nga mumulowooza natuukawo lukaata lukwata ze kwata omuntu ogenda okola omulimu gwe saakumanyira banvuma talina kusaaga talina kusonyiwa ate emisambu tegisonyiwa mayembe tegasonyiwa girodde nagwe muyingira muve gumuyingidde gwamuyingira kakati yagwenonyanga tagulaba gumubuliddemu kati naawunga yawunga ebyokutambula yabivaako natandika kujagatira uli najagatira guli muye alo guli eri negukomawo kati bano batandise ekibonerezo officially ekibonerezo bakitandise officially ekibanja bagenda kirima baba kirimira bbanga ki mulimu kirima nogenda otuuka gye batuuka nga gye mwatandikira gwaddemu mutandikire we mwakoma gwe ng'olima mpola bakitandika omanyi okulima kuli okuzibu omanyi okuzibu fene enjawu yaleeta ebizibu gwe saba n'okubeera nenampala naye nga musambwa yo eri abantu abakinga ennimiro kati Lukwata yajja eka ono ye mukama wawe olwo agenda okudda eno yekanga wano ejjini kiki otudde wano ate ng'olina omulimu gw'olina okukola Kwaniriza ku mukolo guno jangu tulage kyava mugamba nkwaniriza ku mukolo guno jangu tugende nkulage omukolo gwatandise dda mukolo ki ogwo ogwali gwatandise dda tukyagenda maaso n'eno yamuleeta ku mukolo ng'akayini katabuse wano akayini katabuse wano temukomye kwekyo ne mubba ne ffene wange nga mweyita abagezi mbu mwava mwanvuma ne mubba ate naba be mujja mubba ewange mulime Lukwata kuba twale n'erimbisagazi wansi ate balime paka eri wansi mu bisagazi wansi amanya Lukwata yaani era yabagamba mujja manya Lukwata yaani mwankatoolera kale no tosibwa paati 2 ebyabwe akabwe ko kaweddemu gugwa gutyo ogwabwe tujja kuba tusinkana mu paati 2 bwetu ebadde manyiddwa nga Mwanyagiri ekitundu ekisooka production Bagave Uganda bwetu bwebadde tosibwa paati 2 omukyalo ono Farida Naluyange awamu n'omukulu amanyiddwa nga Kasirye John Bosco n'abalala bajja kuba bakutuusaako paati 2 bwetu bwebadde obadde kutuusibwako bannaffe bana ba Boss Lady abakutuusaako emmere yonna buli kika kyonna kye weetaaga okuva e Uganda era nga mbadde mukibuzo badde nkutuusaako YouTube channel kwojja okusanga ne sinema endala zonna bagiyita Mwanje Steven Kabana na YouTube channel mwebali kulaba era mwiraba